Nkulamusiza nnyo ku Beg TV omulabi waffe abatugoberera mwenna mwebale nnyo abasoma amawulire gaffe ku mutimbagano ku beg.com abateekamu ensimbi mwebale nnyo mwenna tubagatta wamu. Tuli ne minisita wa Kampala mu programu yaffe ensonga mu ddiiro tutunulira bigenda mu maaso mu Kampala tutunulira bigenda mu maaso mu kibiina kya NRM. Nga minisita wa Kampala kitegeeza alina omukono munene gw'amaanyi nnyo mu kibiina kya NRM ne Kampala. Soko obuuze ku balabi baffe aba Beg TV. Abalabi baffe aba Beg TV mbalamusizza nnyo amanya Hajati Misa Kabanda. Minisita wa Kampala n'emirirano. Minisita wa Kampala twagaladdemu kajojijoji w'ebibuuzo. Honorable Minister, baagambye nti gwe wasinze okudibaga akalulu ka NRM ak'omu byalo eyewama mu Kisenyi gy'oba gy'omaze ebbanga. Kati ate Kampala Central tali mu Kisenyi mwokka. Kampala ali Kampala erina emiruka 20 n'oyinza okubuuza omuntu yeesimbyewo Kampala alina ebyalo bimeka nga tabikola ki nga tabimanyi. Mubuuze nti ebyalo biri mmeka emiruka 20 ebyalo 135 nga tamanyi nti ebyalo biri 3 bimeka nga ne Kampala White Central tamanyiwo naye nga gamba nze nkoze ekinze kuvuganya. N'olwekyo sisobola kudibaga kulonda kwa NRM ate abantu bonna abali mu bange si bange nti nabazaala wabula abantu bange mbadde nabe ebbanga ddene bawagizi ba movement bawagizi ba NRM bawagizi ba President Kaguta Museveni bawagizi ba Hajati Misa Kabanda bawagizi ba Uhuru kubanga Uhuru ye meya nga boga nti nze ne Uhuru ffe tusinze okuteekamu kati Uhuru abadde meya wa Kampala yawangula ekifo kimu ate ye chairman wa NRM emyaka 10 yawangula ekifo yekka ku bwa meya abala bonna ba opposition tebulabanga abawaamaanyi omuntu oyo kati gwa muyisaamu amaanyi batomanyi amuyisaamu olugaayo batomumanyi. Ekyokubiri Hajati Misa Kabanda mbadde minisita wa Kampala naliko LC5 wa Kampala district naliko kansala w'omu Kisenyi ebisanja byenkoze mu bukulembeze bisanja 3 nga tebampangula naliko LC5 nafuna 85% nga naye era omwaka eyampangulako yali nsereko yekka ate yampangula ne yalina amaanyi ge agenjawulo kati ku ssaawa zino nga nze nga nvuddeyo nga MP wa Kampala Central Division nkakasa ti abantu sibalyazaamaanyiza bagamba nga tonatuuka ku kya Kampala Central Division nti ebifo bya NRM wabiwadde ba Luganda ebirala wabibawadda be ba RDC be bawandiisi be baki lwaki abalala tobawa ku bifo nga minisita wa Kampala. Nsaba nnyo abantu bamanye ate oba tumanyi weebuuze ani alonda RDC alondebwa President Yoweri Kaguta Museveni era asinziira ye yamanyi byasinziirako naye nze sibasobola kuba na mukono kuba we balonda RDC nange we bannondera kati nga President Yoweri Kaguta Museveni nze yange linnya naliraba ku TV nga bansoma nti Hajati Misa Kabanda nga simanyi kuba tetukola applications ye yamanyi kwasinziira okuga nti ono gwe mpadde nga MP wa Kampala nga minisita w'e Kampala n'emirirano ate waddembe okukyusa nga alaba byokola tebikola ki tebiriiyo oba naga akankukyusekyuseko ye mu ngeri ye bw'aba akuleseewo aba yagadde nti okole byokola ki byokola ate ffe tutula buli lwammale ne tugamba nagamba wakoze bwoti n'oyogera ne weeyogerako mu kabineti naye oli atamanyi kiriyo yaba alowooza nti oza tugenda kulya mmere ya pulezidenti era tuteesereza bajeti tugiyisa tuteeseza abantu ne bamanya biki ebikola ki ebigenda mu maaso. N'olwekyo polisi zonna ze tuyise biru zonna ze tuyisiza ziserwa kuba Hajati Misa Kabanda badde mu ministry eno yaki ya Kampala ministry. Secondly sisobola kugamba nti bonna abalondeddwa yes asobola okyogera bw'ati akyogedde mu butamanya onyo obutamanya tebukugisaako musango naye bonna abantu abali mu Kampala baganda bange bannyinaze bato bange bakulu bange bamama bange bajjajja bange kubanze bwete bwe dressinga batabani bange bulanga bampita mama ghetto kwa ghetto baite bajimanyize nagiteekawo ne batandika okubanga buli omwe abeesibako bebaze president ajiwadde sente na buli kimu tujiwagira era tujijje mu kkolo ebibi ne tukiteeka mu kkolo ebirungi kati waga nti oyo mama ghetto nga baga oyo nnondo za mwana we abaana abange sibali mu ghetto oyo mwana bonna baana bange nabanyinaze ate buli yalondeddwa mu pate wa pate era ajja kukolera President Yoweri Kaguta Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni bamulonda oli ajja n'alwanira ekifo mu structure bantu 30 ku kyalo n'ojja okulonda akalulu ngasa togalabayo agagenda kwa President akalulu. It's high time abantu bamanye nti bujja mu structure obozo kukolera pate
eterimu nakusasulwa era gwe yalonderwa ngo zati bagenda kusasula tewali musaala mu party structures okujjako okujja okukolera party yo era n'empisa tuziteekemu aba disciplinary committee nabo bakole abantu bakole Kampala bakyewunyiza nnyo kyabadde bagala si kyekyabadde abantu beekubye ne beekuba amayinja ne pulira waliwo ne yafudde mu Busoga nze mu Kampala n'emirano sinafunayo gwe bakubye ejjinja so kati gwogamba tewabaddewo kavuyo akolese kavuyo nze nakoze nnyo era ne Honorable Tango Twadongo yanneewuunyiza ensasagge entono ezabaddewo twali tusobola ozimanejinga mu Kampala district gwe yimirira wano no kajje wano kati bw'ayogera Kampala Central tamanyi biri mabega abayogera Kampala district nambadde njimaaninga ngera ndabe bigenda nga minister so singa candidate nti olwaleero luno kye kigenda okuddako nga tumaze nga situlaba nagenda mu kamyufu tugenda kuyita bonna abeesimbyewo tulaba batusobola okukola harmonization tugambe si ba Kampala Central yokka Kampala district yokka obutonotono bumulumulu bwavudde ku kibwe bagamba nti gwe ne buhulumwe abantu maanyi ge batidde amaanyi omuliro gubayitiriddeko amasanyalaze mangi nnyo kubanga omuntu abadde agenda okuvuganya ne bakkubira ku kyalo ate olaba nga amaanyi mangi nze kyensaba buli muntu alaga amaanyi ge tuli mu structures tukyagenda mu maaso ku sub county ku blocks tugenda ku district chairperson wakyaliyo ne seki buli muntu aleeta amaanyi agakube ku mmeeza kati awo woolagira nti Hajat Minsa alina amaanyi ne Uhuru ng'olaba nti gw'oleesa agagonda omukola ki tujja kubadde emabega mulaba nga bakkubye ng'omanya nti ate amaanyi gobadde olise tegakola ki kuba tewali gwe tusiba tewali gwe tuwa ssente kana akalulu ate baayirawe kabadde kalungi kuba akalulu akawedde emyaka 10 kaalimu ssente kaalimu ebivumo kaalimu buli kimu naye kati ku ssaawa zino tekabaddeemu nti mpaayo ssente nkuwa akalulu nedda togambe Kampala tebagabye ku ssente sinnaziraba kuba nze naali badde nzigaba Uhuru yali badde azigaba ani yazigabye ffe tutuula kati ku ssane nayita abantu ba Kisenyi tumwenva nembaga nti muli ready okuteesa nti ye nembagamba abavubuka mugende mwekka abakyala mugende mwekka kuba obukiiko buloni bw'abakyala bannaabwe abaveterani mugende mwekka abaliko obulemu mugende mwekka ne batuula buli group ne bajja ne bagamba nti ffe kino tulikoze eki tukanyiza nga tewalina kuyiwa musaayi mainstream ne tulonda ne batugamba gwe tukwagala ojje ku finance era mbeebaza ne bagamba ate tukuwadde nga ffe konze kale ne bagamba twagala onajje ku ne balonda secretary ne balonda ne publicity bamulonze leero ne balonda ne treasurer yenze ne publicity bamulonda ku secretary bamulonda ku olwo kati bamaze ne tulonda gwe twali tulowooza nti ajja okujjanga chairperson waffe ow'omuluka ne balonda ne publicity ebyo ebifo ne biganda okukola ki era ne bagamba ne biganda okuteesebwa ne biganda okukkaanya ne tutakkaanya gwe twagaana okukkaanya ne twagala tugende mu box si box kusimba ku mugongo olwaliro gye tubadde muvuddewo kiwedde tuvuddewo nga layini emu ekomeeri kale bawala bange ne batabani bange ne baani bonna ne bannyinaze nga basimbye ku muntu omu abantu 2 zone zino 2 ezalimu ezibadde omulala yazze kasaato obuzibu bwavaki kakati kamala okunyumiza kati obulala azze afunye obululu bumeka 5 ate naye muntu munene nnyo mu ggwanga lino kwa Waddiso naye yabadde yesimbyewo Waddiso afunye obululu bumeka 5 ne muganda egwazaalibwa naye tamulonze ekyo kiraba omwana wa nnyina ne kitaawe tamulonze kati gwe tulaba nga mubeera mu era awo Hajat Minsa bannyoko kati oli abadde nazaalako omu mwannyinaze kozi mutabani wange omu alonze ate n'agaana okulonda mutabani wange omuki omulala kakati bw'ogamba emivuyo egyali mu kasaato emivuyo gyali mu kasaato Tango Odoyi mwebaza yagimaliriza bwe balonda baayiwa akalulu ng'oli aga nti abaza okulonda tebali mu register ne bajja baagalina okuddusa register bagikole ki bagiggyewo akalulu ne bakayiwa ne tugamba bakadde ne bagenda ku Kyaddondo bagenda ku Kyaddondo ne bagaa tulonde omu n'agaana okuleeta abantu be bwe yabaloga naye ne bagaa katulangirire ono aleese baki abantu be naye era n'agamba Tango Odoyi mugende mukaddiremu ate ne ku kyalo yesebo bamuwangudde ku secretariat anti n'agamba nti oli n'agaa ye ajulidde mu kujulira ne mugamba kale mugende muddemu
mugende mukole ki muddeyo ku kyalo kuddayo ku kyalo era leero kati tugamba ono nkooyo oyo owakasaatu tubadde LC 11 wawangudde ono kati nga tukuloze ku tukiri kirekero oli gwavuganyiza naye olabira obulungi bwa NRM kati akirekero oli gwavuganyiza naye kale naye atulage kyalinawo ku kyalo kubanga naye waffe enjawulo gye nkugambye tiba PLU oba NRM ffenna muntu atya era badde bagamba nti aba PLU yoyo beewaana ya mu Kampala jeno yatugamba tugende tuvuganye ku buli kifo twabiyodde tulebaza basi kirungi NRM eriwa ne PLU ekyo kirungi nnyo ze manyi tiwali njawulo wakati wa PLU na NRM nze nga atwala Kampala Central Division oba Kampala n'emiriraano nze PLU bwewangula njikubira engalo kuba gye mpagira njiwagira bweba yangudde 75% kati Kampala tumulina yesebo tumulina NRM yemulina kyogamba buli awagira PLU yawagira NRM nawagira NRM awagira PLU alina vision ina kuwagira bwawagira PLU ina kuwagira NRM obo ina vision ngolaba maaso ina kuwagira NRM era nze kyemanyi jeno kiyagamba nti abantu ba NRM tembayisa bubi bwebamu bakwate bulungi goloza teri yakoye NRM atenga wagira PLU bayinza okubaayo gye bali neera busonga omanyi tubadde n'NRM okwerwa nafeka ng'olaba ensenene bwe zeeruma naye ng'ate buli ensenene zati bwe naaluma munnange nze nga mbeerawo ate ogenda okulaba nga gw'olumye nawe tukoze eki for example oli agamba jati Minisita Katibanda aveewo bagenda kikuwa ekifo kyange. Ahead of the 2026 general elections, the Electoral Commission is organizing a voters' register display from April 25th to May 15th. Every registered voter is encouraged to visit their polling station during this period and confirm that your name, photo, and other particulars are correctly captured. Raise any concerns, report errors, and ensure that only rightful voters remain on the register. This includes the deceased, underaged, if any, or those who belong to other parishes. Be part of the journey to a credible, inclusive elections. A clean national voters register is a cornerstone for transparent, peaceful, free, and fair elections. Ate President yalonda yamanyi gwogamba RC survey kyova ffe obusiraamu butugamba tolwaniranga muntu nti aveewo nga mukulembeze kuba gwe bayita tumanyi bwagenda kufaanagana. Oli ne bwabanga musika wa kitaawo era tasobola kufaanagana kitaawo osigala gwe ng'oli musika busika naye ng'osikidde musayi naye ng'osigadde ki kati okulwanagana NRM wakati wa NRM ne NRM ffe nnyini ffe tweswaza abafumbo abali mu bufumbo manyi abamu boogera nga sibafumba nkola ku bufumbo batambula butambuzi n'azaala wali n'amanya nti ekyo kyekiri ku mulembe. Abo bennyini abagamba nti Minisita Kabanda aveewo n'obwa minisita babumugyeko bagamba ne ku Central Division gire ku Central gyoyagala okuvuganya ku MP kabakulumbeeba bo baali bavuganyiza kifo ki ababoogera nze nawangulako mbadde minisita size sina kye nnejjusa mu ggwanga lino era sina kye mmanja President we Kaguta Museveni simubanja okuba wa minisita nga abumpeeredde ku mmeeza kuli nga ndi ku ddwaliro lyange enkola mirimu n'agamba gwe minisita w'e Kampala n'amala n'agamba nti kaakati ekisanja n'ekyokubiri nkikwadde nze muddiza sina kye mmanja era sobola n'agamba nti bampangudde mu kamyufu ate njaga nti Museveni yankubisizza akalulu nze kijja kutegeeza abantu tebasimye byenkoze bw'oba oyagala byenkoze weebiri nga obadde ogaa nti bagamba sina kyenkoze ebyo nabyo ogenda bibuulira abantu nti nze okusinziira ku kino na kino kyenkoze abantu ba Kampala Central bagenda kumpa akalulu. Kaakati ebya parliament oba ebya cabinet byo siiza byogera wano kuba byo mbikola era okiika naye bwe ngamba nga foundation yange ya Kabanda Foundation egasse Kampala mu mirembe kejjeewo tear gas nejjawo abalwanagana okujjako era abatinitini abalina obuntu bwabwe ate tebasobola kubutuusa kubanga babukomya babukomya mu bigambo nga byammwe bakazi bajja yes ng'ekyo kyaga nti oli yangoba mu katale naye nga tetwaliko naye wa President n'ambuuza nti wasoma ki nti nze nasoma nakoma mu P6 kati kusaawa zino nze nga MP wa Kampala Central Division yasomye kirungi ffenna tusomye
kirungi era nze mbadde mu Kampala district ba Kampala n'emiriraano nga Minsa Kabanda nsigadde nga bwendi seegulumiza naye na foundation gye mbadde mperereramu abaana nga siri minister yenna continuinga nayo Kabanda Foundation nga nkola medical camps nga mperera abaana bamulekwa zijja abaana mu Kisenyi babamu bali ku university abalala bamaze fumbiza abanolira by the way kyovolanga nti mwana waje ati yagenda okuwasa mwana waje ati yagenda okufumbira naye nga tamanyi nti obanze muzaala basinze enkola ki sinze muzaala kakati skilling program nga tulire Dr. Katana tubali tuzikola ki tuzitambuza eyo kyankyali ku Kabanda Foundation nina program y'enkoko zengabira abantu nti newa toli mu Kampala osobola girundira ewakiso so nga teza cases bazikulina zirundira wano gukola ki obeera nekugamba genda wejje mu bwavu genda okole ki otandike nawe bajjana abagenda bira bakubeki TV bagenda kujja mbadde nga ba scholarships bursaries nga negayira bwegayiza nasooka kuza Ssaabasajja Kabaka manyi ndi muzaana wa Ssaabasajja Kabaka nze twala ebyobulamu masekati bwe mbibaddemu nemjigwa nti bwogera n'owegayira n'ofukamira bakusobola okuwa basari kuba Ssaabasajja Kabaka kati kulwange nga minisita nenga naye kankozesa ofiisi yange nengenda wabasajja babinga abasajja balaba buli muwagizi wa gavumenti ntiye nsaba scholarships okole ki ompeyo ku baana bange basome tinkuwaddeyo 5 n'abalala bampeere bursaries ezo nazo zimpa sebo nzirina era kuliko ofiisa mulamba ziriko za university nina mu Team University nina Kampala University nina Central West University nina Metropolitan University bampa bursaries bampa scholarships abaana basoma ni mu baana 13 ekisanja kino kyokka kyenkola ki kambira ddala bwe bululwe 13 kyempadde abaana mu Kampala n'emiriraano nga bagenda bugezi bakola ki basoma kakati benzijanjabe sina na baba nyamuwendo siyinza kumanya muwendo naye oli sijja gamba nti omuntu atayagala kwogera bulungi agamba atukozeemu kyazimbye eddwaliro ne President Museveni yalimanyi nti gyeriri eddwaliro terisinga emyaka gya Museveni gyamaze era yaŋŋamba nga nfuuse minisita nti oyo yajjanja abaana bange abageto yemu ku nsonga lwaki namuwadde obwa minisita kakati foundation eyo ate waliwo program gye twatandise ekola enguudo Greater Kampala Metropolitan twagitandise era yezimba enguudo zonna zemukola ki kampuni yiyo si yange ya gavumenti anti obadde ombuuza ki kyetukoze bwe tuwa omuntu contract siba serious technical bamuwa contract bano abaana bafe ababulijjo bagenda ne bafuna egy'emirimu nakola ki ne bayambako bali abakyayina abakola ne bafunayo akasente ne bagamba Kabanda yaleese abaana be bakole abo bonna baana bange sisobola na beegaana kakati abaana abayira mu Kampala aba Seven Hills baana be bayaye betwalina ku nguudo abali banyakula obusimu abali abakola ebyo nanga bo bitegedde ebirala bisigenda kwogera naye president namusaba ne mugamba sebo president jagala bana abaana bakole ki bakole batandika okwera enguudo batandika okubanga balongoosa Kampala n'emiriraano Kampala district yonna nanga bagendo kikole ne Idi by then yali omukyala Kisaka netubakolamu omulimu kati be baana abasinga empisa mu Kampala bayira bulungi nnyo balongoosa bagogola emyala bafunayo obusente obutinitini nkwongera ebirala yongera ate babagambye tulina kyokoze abakyala mbakoleredde nembayigiriza ebyemikono nembayigiriza okufumba netukola groups zaffe netukola circles zaffe nga ne government programs tuzibagamba manyi abantu baayita bamanyi nti nno Museveni awadde sente miliyoni buli kyalo nti awadde miliyoni 3 buli constituency nga balowooza baba baziwadde bakyo bazaabaki naye gwe ngerayo nenzitaanya nembaga zino sente zammwe muzifune bulungi tebabajjaako sente nga bazibawadde ezo zonna okwo kubeera kukola bw'oŋŋamba byenkoze bingi nnyo ate bwe bagamba kunsimbako kalulu nkikakasa bukakasa nti tebajja kundyaza amaanya akamyufu insha Allah njakawangula insha Allah yagiwangula nti ng'omukiza agamba insha Allah Katonda bw'anaaba ayagadde manyi Katonda atagera kibi era bw'annyima ekintu mmanya kyayagadde kibeere tekigwanira for example nkuwayo akantu kamu nesimbawo n'ensiriko nampangula nga mwana muto muvubuka nvuumuulo nga ffe twamuleka ne mu politics owulidde netubeera naye
najja ningamba Mungu alhamdulillah bwato Herudamani yawangula Amiri ya Chambadde era saamuwalana nasigala njogera naye kubanga wa Luganda lwange bayira wa Luganda lwange naye ne tusigala nga twogeraganya kati ku ssaawa zino ate bwe mbange na Parliament gwesooka okukubira akasimu tinsereko nzija gy'oli neeta bintu yaffe bya Kampala Metropolitan gyendi ate yagambye kakulekere sinamuli nawulidde takoma yangambye kandekere era yampita nangamba ati ekintu nkikuwadde nkitadde kikwatemu era ampadde support yonna esinga okuba ennungi era mwebaza ampadde support yonna ambulidde Kampala obukodyo kati ate bwe mbadde simanyi n'abunyongeramu nawe baddeko ne bw'otamanyi mbaddeko ne bwesimanyi ati yengeri gy'abadde mu kintu nanyongeramuko obukodyo nangamba kati olina kukola kino olina kukola kino n'abalabe bonna abali bamwagira n'abagamba mugende mukole ki mukolere hajati so ekyo kyekintu kibaddewo era nebaza Mungu nti insha Allah akalulu kano kabiri bali aba position bonna be baleeta ya kusobola banganga omuyaga tugutidde omuyaga teguluddawa PFF sawe negenda kufuna kadi egenda kuleeta omubaka n'opwerete FDC najja nankumbi baleete bonna baleete mbakkiriza sigwe gusoosa okwesimbawo sigwe gusoosa okuwangula akalulu sigwe gusoosa okuwangula kimbadde nkuga nti Mungu tagira kibi na musereko yampangula nekyo kisanya nenga asigena kwesimbawo kuba sesimba nenga akanyonyize mukama wange akaki akalulu nembera mu office ya national chairman eyekyambogo akalumwa kalabanga bikatambula naye ate Mungu mbantuddawo naga nti bakwadde obwa minister kate sibutambulidde lugendo sibutaddemu na nusu n'emu bakusanga katebe wasanga ku ddwaliro lyange nga ntudde ndiko oxygen nteeka kuba covid nti ajja ti oli minister wasalamu nengamba alhamdulillah tulanga tagera kibi nakino n'amala akinsubya nkakasa nja kukkiriza bwe nakuma kadi onesimbawo tojja kwesimbawo sisobola kwesimbawo zedwa NRM pure sisobola yadde okugezaako wabula nja kudda mabegawo yampangudde ne bw'anaaba oyo atanjagala kubanga sobola kwasanguza timpadde DP oba kwentiikinze timpadde Nuupu kwentiikinze kuba oli yanvuganya yamugamba yadde oba tategeera oba ategeera bwe bansira nakubba nobeerawo nokkiriza kubanga omunafu gwe babba atali munafu tebamubba era bagamba nti ankubye ekikonde nga sitegedde naye owamaanyi anzinduukiza nga sitegedde kyobola nga nkubye bagita knockout naye nze knockout sijja girinda nkikakasa nti nja kuwangula n'abalala betumanyi nti no bajja kuwangula neukulu bajja kuwangula akataleke kanga tugenda okumaliriza programu yaffe ensonga mu ddiiro ey'olwaleero kataleke kakikowabanna Kampala ebinnya biganye Kampala ebinnya lwakuba nti mwakola ne Jennifer Musisi kati musimye oba ngambye ako nkakubuulira kakati ate kankubuulire abantu tamanyi ti enguudo bazikola mu phases ono Kampala lutobazi bwe luba lutobazi bakola ne basiwa amayinja agasooka ne bazaayo ag'okubiri ne baddayo ag'okusatu bagenda okulaba nga ate okuteekako ekisembayo nga wamaze kuggumira twali tugamba contract ali mu industrial area biki byokola netugendako ne Minister of Works tugamba tubagobe Minister ya Works natugamba nti temuna kutegeera kyebakola kiki bakola bire babikola mu phased manner nasima nayiwa natambuza amazzi ne gatambula kubanga tuli mu lutobazi lutobazi we tunaluviiramu lufuuke nti ddala lugumye bw'oyiwetta kulireka nerikka noyiwettaka noyireka nerikka nolyokoga nti kati nkoze eki kati nzize yensonga eyo yabaddewo nti abantu balowooza nti ate enguudo temufuddeeyo temukoze mutya bakontrakita ne beewozaako bagamba mutulekere obudde bwaffe mwakola ki bwe mwatuwa era ffe we tuli kati tulambula tugamba bajja kukola ebinnya ebiriwo mu Kampala si bye ebyaliwo era katulina ne dot service bagenda kukola obwo bonna obuguudoguudo ate obukwatagana abo contract yaabwe yawedde ate abantu kibalowooza nti bagamba nti sente zazze zigenda okukola oluguudo ng'enkya batandika tuyita mu process bikyali byakubanja banja kyenagambye tuyinza okwogera ensonga ye nga tagimanyi nti gyayogedde ki oba emukuba n'omukuba ti Nuupu yafunye 75% yawangudde NRM kati ki kyoyagala awo oyagala NRM ogifeebye akasemberayo ddala akakiiko k'ebyokulonda kateeka enkalala z'abalonzi ku buli kifo awalonderwa wagenze n'okebera erinnya limu eriri tuyinza okudda wano nga erinnya teririmu nga n'eryobuwagizi bwe teririmu ne bannakampala obakubiriza era nabakubiriza dda ne ku mikutu gonna nkiteekako nasooka bakubiriza agenda kukebera nkalala
eza NRM ng'ekibiina. Era kikano kankogere nako omuntu najja nga teyewatizza mu kitabo kya NRM. Taliimu naye nga ayagala bamulonde ku structure. N'agamba ate gwe bw'amanya nti Kabanda mmanyi Kanumbe. Ekyo sikirinako biyinza. Kanumbe. Abantu babaddengawo, in fact ne mu Kasaato kyabaddewo nga bagamba nti abamu abazze okulonda tebali mu kitabo. Kati gwe ate obalese kubanga waliwo we baagambako nti buli yagala alonde badde bamanyi ti ekigenda okubeera. Neebaza nnyo Tangodoy kiro yakibadde yakikoze bulungi. Ne tubeera nga ne secretariat okutwalira wamu nti olwaleero mu kitabo kye tukola ki kitukozesezza. Leero tulonze peacefully ne basiba akaguwa muyingire basoma amannya abayiseemu mu ddeeno abatali balonzi mukole ki